nkwebaza okubeera nti okyatambula naffe program Omukeeze tugeze mu kitundu ensonga mu nsonga weebale kubeera nti okyali naffe. Ebitundu by'eggwanga ebimu enkuba etonyetonyeeko akatonotono nga obudde bukya, n'olwekyo abalimi abamu ebatataganyiza ne batasobola kugenda mu nnimiro mu budde, naye abalala ebadde ekedde ne weetannaba kutonya. Kansabe Allah enkuba erabike nti egende bafukirira. Naye nga twogera ku nsonga y'abalimi webuli olunaku olwaleero, abalimi abalunzi mu studios nina munaffe John Bukenya, naye ng'ekimuleetesezza wano y'ensonga egenda mu maaso eyogerwako ey'embuzi ezigambibwa okubeera nti zaagulibwa ne zigabibwa abantu. Okugaba n'obutagaba teyandibadde issue, naye tusooke tutunuulire tukubemu ttooki tulabe okubalirira kwa gavumenti kwe yakola kwe kwali okwo okutuufu. Sooka otunuulire olamusa abatulaba ssebo. Bannaffe abalabi ba Salaamu TV balamusizza mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Abafunye ebirungi twegatta nammwe ne tusanyuka, ate abalina embeera ebanyegeera tukola kyekimu twegatta nammwe ne tusaba Mukama Katonda embeera eyo abeere ng'agibawulako. Nsooka okwebaza management ya Salaamu TV, ssebo n'okwebaza omukulu Twamuki, Amina, omukulu Kyekaye, namwongerako erya Haaji newankubadde Insha'Allah lijja kubanga lituukirira. Ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi ku Salaamu TV, ne nnina akasonga njagala osooka onzikirize nkayiseewo. Nze ndi John, naye njagala nnyo Obusiraamu. Ekyo kiŋŋambako. Naye nnina okuvumirira okw'omuntu abadde omusajja oba omukazi nga Musiraamu n'alokoka. Qur'an aba amanyi bulungi ogisoma, naye ng'ate agisoma kifuula nnenge. Nkivumirira. Era nammwe baganda bange abeetaba mu crusade ezo nga muli Baisiraamu ne mugenda okuwulira Omusiraamu eyo yalokoka byayogera, mbeegayiridde mumwesonyiwe. Mubeesonyiwe. Kiki ekikubaludde? Kiki ekikubaludde? Nze Mukama Katonda yandeka mu bwa John okulwanirira Obusiraamu. Singa nali mbugwereddemu bandibadde bagamba nti oyayogera Musiraamu. Lwaki oyogera ebigambo ebyo? Ekinyogeza ebigambo ebyo waliwo ka vidiyo akatambula kanyiizizza nnyo. Omusajja ng'asoma Qur'an agitegeera naye ngavvoola. Mu nsi eno ffenna tulina ekintu kiri eki. Buli nzikiriza gy'olimu kasiteebanga ekkiriza Mukama Katonda. Mukama Katonda alyo. Abalala bonna bagoberezi. Tukkiriza Mukama Katonda alyo. Naye oli bw'atandika okukubuzaabuza ng'ayogera bino abifuula ayogera bw'ati nakivumiridde. Sikyagala. Gwe nga John. Nze nga John. Nze John azimba masijidi. Era kati tulina masijidi yaffe e Naluvulaawo. Nsaba baganda bange abeeyama okuwaayo mutuukirize masijidi pulaani yaayo yafuluma esobola okubeera nga etambula. Yes. Twenzege kati kitegeeza nti gwe John ayagala emirembe. Bwe kiri. John ayagala emirembe. Bwe kiri. Otugenda olunaku olwaleero Emivuyo ogiwulira. Ngiwulira. John mubeera mu balimi. John mutambula mu balimi. Okwetoloola eggwanga. Okwetoloola eggwanga. Lulina kuwulira ndi Bukomero. Yes. Simanyi ndi wa ne nkuya mu Western. Ndi Masaka. N'okudda Kampala. Ebigambo byonna ebitundu byonna bye wali oyogerako si bibuga wabula mu byalo. Kakati nsako onkubire ekifaananyi ekikyo. Obuzibu buvaawo obwa bino byonna. Tutiira bwereere embuzi eyo ziri mu mitwalo 80. Bintu bitya buti? Mbadde nkyali mu kweyanjula. Nze John Bukenya omuyambi wa Pulezidenti Museveni ate nga nze ssentebe w'ekibiina oba chairman
w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya kye bayita Let Us Fight Illiteracy and Ignorance. Obuuzizza ekibuuzo eky'embuzi ogula ssente ezo. Gyebiri mu byalo. Embuzi ezo ekyamazima mpulira buwulizi naye sigirabangako. Njagala okubuuza, omanyi kintu kino njagala tukisime nga tulina we tukijja. Ebintu ebiremesa puroguramu za gavumenti okutambula be bayita ba gavumenti plana tebakola kye balina kukola. Gavumenti plana oba yes mwandibadde nga musooka ne mwebuuza ku bantu be mulowooleza puroguramu eyo gye mwagala okubassaamu. Government planner. Bebuuze ku bantu nti tulina enteekateeka enneeno naye bwe tujja na kino kinaakola. Mu kulaba okuba embuzi zaali tezisaana kugenda eri. Embuzi kati ze boogerako mpulira olulyo olwo lwava South Africa. Waliwo obutamanya era obwakolebwa emabegako. Olwaleero waliwo ekigambo omukulembeze w'eggwanga kyatayagala kuwuliza kye bayita NADS, kubanga puroguramu ya NADS yafa neggwaawo. Nga abo bennyini abali mu kusapurayinga oba mu kuleeta ebintu ebigenda okuweebwa aba NADS babikozese nga balina obutamanya. Njagala tudde ku ludda olw'ebyobulunzi nga kati bali mu kugamba nti bawaayo embuzi. Ensi eno ya njawulo. Olwaleero ente erundibwa mu sayidi ye Ankole ezo z'owulya ze bayita Friesian zibeera nnene, zivaamu amata mangi, zinywa amazzi. Olwaleero ente eyo bw'ogikwata n'ogitwala e Kalamojja tosobola gifunamu nga bw'ebadde mu sayidi z'eno. Whether oba embeera y'obudde ekyuka. Ebivu biri e Kalamojja eyo ente gye bayita Friesian ezo ekivu ki okuluma ku nte eyo olunaku lumu ente eyo eyinza okufa. Erwala omusujja ne weesanga efudde. Kati kitegeeza nti pulojekiti eyo bakole ki gwe yasapurayinga ezo ente oba ofunye ssente naye gw'oba otunze butunzi oba toyambye kitundu kiri. Ekyandibadde kikolebwa kyekiruwa wadde boogera ku mbuzi ez'emitwalo 8. E Kalamojja teriiyo balimi, teriiyo balunzi, balina bisolo ebyo ebimanyidde embeera yaayo ne bakwata ssente ezo ne baziwa omulunzi w'e Kalamojja, ssente ne ziyingira mu kitundu n'abantu ne babawa ebintu ebisaanira okubeera mu kitundu ekyo. Kaakati bano ba supplier nabo bali mu ddiiru bo bajjako bwejja kyabwe bo bakola bukozi ssente naye si kulumirwa muntu wa bulijjo. Bali mu kukola bukozi beetaaga embuzi bwe ziti gundi mu faamu ya gundi aziyina ssebo zammeka teriiyo mbuzi ya 800. Njagala tubale mukulu twaha embuzi ennene, embuzi yebayita nti embuzi nnene kiba kizibu nnyo ebukomero andina kulya bukomero esebo si yenkuulira eyo ntambula olimira ludawa. Nze nnimira wano mu Wakiso. Va ku Wakiso manyi okutambula n'ofuna otera kubeera wa kati ebintwala Wakiso mwe muli ba kibuga naye muyinza n'ojjugula akakyalina njagala twogere ku kyalo. Yesebo twogera ku kyalo. Otera kutuuka mu kyalo kyawa? Mbadde nnyo mu Semba Bulomwo. Busoga otuuka? Busoga mpitamu yenna ne mutambula Busoga mutambulamu. Njagala tugende ku kizibu nnyo okusanga embuzi eweza kilo 5. Kizibu nnyo. Kilo y'embuzi olwaleero ne bweneeba embuzi zikoma mu kilo 25 ennene
neddala oyinza okulimba omuntu nti embuzi eno ya mitwalo 800 ogenda gikama mu matalita 10 oba waliwo ebintu byetusaanye waliwo embuzi ezenkana ennyana embuzi nga yenkana ennyana nzikiriza waliwo embuzi ennene naye waliwo embuzi eweza kilo 5 simanyi bw'oba ogisanze kibeera kyewuunyisa embuzi ebeera mu kiro meka embuzi ennene ebeera mu kilo 3 25 awo saa 5 embuzi eya kilo 5 gwogimanyi bwefaanana nze sitera kuziraba ndaba obubuzi eno bwe basala buli mu kilo 7 kilo 12 bwe bubuzi bwendaba obutambula abalunzi balunda businga obungi kino kirimu obulyake abantu abali mu kuteekerateekera omuntu wa bulijjo mutuukirirenga abantu abo muwulirize biki bye baagala kati njagala kutegeeza olwaleero waliwo program era nabagamba nze eno sijja kugyogerako ninze financial ya mutubuulire bwekoze tujja kusikirizibwa okubeerako kyetugamba bannaffe nti kati programu eyo ddala nnungi kubanze entambula ku mikutu nennagaano gikola mobilization kubanga enteekateeka yaayo nabawabula naye mbagamba programu eno gye muleese yes nungi erimu ssente naye gwogamba otya omuntu nti bantu 10 mukole ekibiina tubawe ssente kyamaani ero si wano taliimu ekintu ekitaliimu kyamaani ero si wano nkukakasa mujja kusemba nakyo nedda nze mbabuulira okuba kadingidi kaba chairman oli chairman mu Wakiso nedda sabo siri chairman wa Wakiso naye nga nze okusaba kwa kuli kutya nti chairman ono yandibadde ali mu nsonga yandibadde avunaanyizibwa mu nsonga eyo butereevu n'agituulamu kubanga chairman ono yajja okuwandiika n'agamba omusajja ono ddala tasobola omanyi nti eriyo omuntu atasobola kukozesa mitwalo 5 nga muntu mukulu yamanyi kukozesa mitwalo gye 15 ku 12 bw'omuwenda wakiriazitejja kufa nekyamaani ono ajjagamba nti omusajja ono bwe tumuwa emitwalo 2 muri komendi nze bamuwa emitwalo 2 asobola okutandika okwongera mu kabizinensi ke kaalina akatono kajja kkula kyamaani nga yavunaanyizibwa naye mbagamba ssente ezo muziteeke mu banka kyamaani agende alikomendiwa omuntu amusitampingire ku foomu ye nti eyo nzikiriza mu muwe ssente ezo ajja zikozesa era ajja kuzizza nga kyamaani omutuuze wo omuyinako obuvunaanyizibwa oba omukubiriza okuzzayo ssente naye nenteekateeka eyawamu mukulu twaha tuli wano finance ojja kubanga tubeera twetaaga lipooti tujja gisaba bagituwe batubuulire programu gye baleeta etambudde etya emabega kyo kyali kitya kuki emabega waliwo ensonga y'embuzi waliwo ebintu ebibadde bijja bitambula biyitirivu naye outcome yaabyo eruwa efaanana etya for example embuzi ezaali zagabwako wano si gwe gusoose naye abazirina abazigaba bakola follow-up yaazo nti tuddeyo gye tulabe embuzi zetwawa abantu ddala zaali zisaanidde zaali nnungi tusobole okubongera pulojekiti eyo etambule bano bannaffe abali mu bino bali mu kukola bukozi ssente ate bambi omukulembeze w'eggwanga ye ayina ekisa mu mutima kubanga jjukira nti puroguramu zino bagenda ozitambuza ozituusa mu maaso ga pulezidenti babeera batudde ne babala ne bazibikira obutuli bwonna obwandibadde bulabikirawo ne bajanjulira omukulembeze w'eggwanga kyalina okukola aba alina ojjugula kubanga ye kye bamubuulidde ate nga n'abamubuulidde oluusi abeesiga naye ng'ate bamulyamu banuuna munuune bwe buzibu bwe tulina muteekeewo programs ez'enkulaakulana nga mumaze okubuuza
kwabo mugendo zissanga mukulu twahanjagala okuwa ekyokulabirako gwokimanyi mu parliament yeewo wendi president his excellence okimanyi tikikwetaagisa okutuula ne parliament yo eyeewuwo oyinza okuba nga ojja ogalangatana nakino ekigaati kigula mutwalo buli lunaku kyojja ogalangatana nakyo ogenda okwetolola emmanju ku kasasiro nga kiri eyo babisuula eyo tebabyagala teweebuuza ku parliament parliament yewo gyebuuzeeko ogigambe ne mutuule gundi kiki kyogamba ki abaana ababaka bo abawaka bajja kugamba nti affe dadi ekyo ekigaati twakikoode kibeera kirimu n'omunnyo kuba gwowoomera okuli ogw'omunnyo tekituwoomera ffe singa otugulya popcorn ne weesanga nga popcorn z'oguze buno obubeere nga basiika ne butulika bwa 1,000 bukola mu kifo ky'obadde ogulamu ekigaati eky'omutwalo bo nga bwe baagala gavumenti kyerina okukola eteekewo enteekateeka eutuuka egindi nti abantu b'egindi mwagala tukole ki mwagala tubakolere ki eri ejja okugamba nze nina ekisenyi kyange wali njagala kulima bummonde ensigo bazitunda gindi mumpe ssente ngende ngula obummonde okusinga n'ogamba mbu omutwalira mbuzi kyova olaba nti waliwo obuzibu bunene mu nteeka nze njagala ombuulire gavumenti ereese programs nyingi ey'ente mpulya n'ente ereese programs nyingi nembuulira eryawo esikiriza okuviira ddala ku miringa walimako ku mulinga abantu batema emmwanyi zaabwe nga balima mulinga newajjawo puroguramu yali ya kigaji awo bigaji ne bibeera bigaji mbuulira ekiriwo twajja ne tuzanyira ku twakiyitanga main cash crops obijjukira bulungi mwalimu emmwanyi ati gwe ono aleese mulinga otemye emmwanyi osimbye mulinga vanira najja vanira yatinka ekiseera kyali kitono oyo naye gye yasirikira teri amanyi obusaanyi ne bujja obusaanyi nabulabakaawo kakati bingi bireeteddwa tebiyambye muntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo badde bonna kuba kuyiiya anti kati okuyiiya nkulaze levo y'abayiiya bo kukifunamu waggulu kati ddala oleese obusaanyi mu ggwanga ogenda bukozesa ki nawulesema ogenda kukola wuzi za gundi za naironi niki wuzi za naironi eza siriki simanyi siriki factory tulina mmeka ono ezikola siriki ne John ku ebyo byonna kiruwa kiwali okozeeko obusaanyi wabukola oba walima vanira nze kiki kyewakola neebaza mukama katonda nti obwongo mbulina nze ebiseera ebisinga tebantegeerera sitinka ate saagala bintu bya bwereere ojja survivinga saagala bintu bya bwereere ojja survivinga kubanga bakadde bange banjigiriza okukola era mmanyi okukola neekolera saagala bintu byagundi mujje tubawe ompa byaki eriyo osobola okumpa n'ompa obugagga njagala tusooke tuwumulemu katono atulaba tuli programu Omukeeze ekitundu ensonga mu nsonga nina John Bukenya katusooke tuwumulemu katono tugenda kudda tovaawo Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel
Royal Towers, First Floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala. Willy Travel, your life-changing journey. wadde ebyensoma bikyuse nnyo naye kino wasukuluze gatambulira ku mulamwa g'abawala n'abalenzi abasula ku ssomero n'abava awaka era nga kati balina amatabi abiri gokka kyengera mugongo kampasi ne kawempe abasomesa bakola butaweera okulaba nga bafulumya abayizi abatuukaganye n'omutindo sciences ne arts tuzisomesa era nga buli kyetaagisa omuyizi okuyita obulungi kiri ku ssomero ebyemikono gamba ng'okutunga okuluka bakery okuzimba okubajja n'ebirala nabyo byakumwanjo nnyo olwo omuyizi n'afuluma ng'asobolera ddala okwetandikira omulimu gali ku musingi gwa busiraamu nenga n'abenzikiriza endala mwanirizibwa omuzadde ng'oyagaliza omwana w'ebiseera by'omu maaso ebitangaavu mulete ku kinawa schools ekyengera oba ekawempe okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku matabi gombi era okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu katikati. Ebiseera by'okuzaayo abaana mu masomero tebiteekwa kukaluubiriza n'akatono. Eno kusimba nnyiriri mpanvu kano kalipagano ka bidduka simanya kuzunga na banka siripsi kati osobola okusasula school fees z'omwana wo ate n'okola n'ebirala ntoko ku ssimu ye ey'omu ngalo. Ekikola kyangu nnyo nyiga bunyizi *855*8 ogoberera ebikulagiriddwa oba okozese app ya MTN Momo. Ate kati okola ki olwaleero? MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Oli muzadde onoonya essomero eriri ku musingi gw'eddiini erinaateekateeka omwana wo ng'ali musomesa sirabasi ey'eddiini wamu n'ey'Olungereza. Weeyune Kyamundu Islamic Center erisangibwa e Rukaya ku luguudo oluva e Masaka okudda e Kampala. Tusomesa abayizi okuva ku kibiina ekisooka paka ku kibiina ekyomusanvu. Tulina abasulayo n'abava ebweru. Tusange ku simu 0701 75 67 56 oba 0702 99 25 8 ya Kyamundu Islamic Center. Eno ye Salam TV. Kyatambula naffe program Omukeeze kyokola kyankizo nnyo nina John Bukenya twogera ku kino nakiri wakati mu kubeera nti Uganda nawulyawo ku mbuzi ezasiigibwa kkala. Ozijjukira bulungi? Nkimanyi. Kyava ku ki? Nina n'omusajja omanyi neebaza kato nze ntambula neebaza bwebaza kati wakirimu mwasiiga embuzi mwasiiga embuzi kkala. Kyava embuzi neebaza Katonda kubanga byendabye bingi. Kati olaba embuzi zino obubuzi obwo bubeera zive South Africa bagamba si kugamba zirabika nga njeru zibanjeru mu kala. Kati abayaaye bakuba zitaaga ezo ze bateekako obulawo taaga obwo buliko ennamba. Uganda yava kino nkikubuulya Uganda yava ne bakuba taaga embuzi ne babugula mu kisenyi wali babaddenga babikola. Kati bagulanga mbuzi za kalandala ekyo ekyembuzi ate kirala nnyo. Walingawo omusamize yali atuliraanye naye nga mubbi naye ng'ate mukwano gwaffe ng'ayinza okukutuma embuzi eya bbulu ng'erina ebigere bimyufu n'agamba eno bajjajja gye bagijja teri ya bbulu. Anti kakati abantu ba bulijjo bannanga abantu bebafu abantu babisi abantu abalina mu kweraguza embuzi ya bbulu ng'erina ebigere bimyufu togirabangako eno bajjajja ogikuleetera ojja kusasula nno sente nnyingi. Ogenda okakana nga bagikubye kala mu kisenyi nga bagifuuyidde n'obugere nga babufuuyidde nga bumyufu ate bagamba ogirabako omulundi gumu nekwambulula ebibamba ensajjudde obufere
togitunula togyekaliza kasi togiraba ya bbulu n'obugere bumyufu nga bagiyingiza mu ssabo. Ebyabafere babikola. So bannayuganda mubeere beegendereza nnyo nnyo. Bw'ate olaba omuntu asobola okugula njagala okutegeeza obufere. Omuntu addira wali kakiyosiki ke esebo ogirabako olumu toddamu agamba tugireese yiyo ogiraba ya bbulu n'obugere bumyufu togyetegereza ne bwona ogyetegereza ogitunuulira eba emaze okujjako ebitoddamu kutunuulira abafere. Kati waliwo omufere era mulaba bwetyo weeri omufere asabira abantu mbwabawo omukisa. Ogenda ne soda ecupa 2 ng'alinye waggulu katebe n'azikuyira ne soda omugula mu kiyosiki we wali asuubula soda n'amusawalinga kakanta kalamba. Nandabika vidiyo ako abantu bebafu bagundi muzuukuke. Oyo anaaza soda ali mu Uganda? Bali mu Uganda bonna bafere balimu. Waliwo alinnya mu mazzi n'akusena n'owunya asimanyi naye bali mu Uganda kubanga tubirabira mu Uganda ne bwe banaabeere Kenya bonna bafere. Bannayuganda muzuukuke ensi eggwawo. Njagala okubategeeza mmwe tujja kudda ku kiri tukimalirize. Abanoonya emikisa jasaba Katonda ampe emikisa ngende ogundi ansabire. Muganda wange bw'oba oyagala omukisa sooka osanyuse Katonda w'ow'okunsi. Katonda w'ow'okunsi omumanyi? Bazadde bo sooka obasanyuse. Omuzadde buli lw'okukwatako bw'ati mwana wange weebale awo ndeetedde kututa enkya Mukama Katonda ajja kukuwa ssente oleme kujja na tuto oleete n'ennyama. Omwana muzadde wo yagenda okusumulula omukisa gwo ogw'okunsi. Naye nagundi asabira omukisa gundi asabira omukisa naye nga byokola si bye bisaanidde omala budde. Muzuukuke tuveeyo nga tudda ku nsonga enjagadde nkayiseewo kyenjagala okutegeeza eggwanga. Tubadde ku nsonga ya mbuzi. Ensonga y'embuzi era embuzi waliyo breed ne si gye bagaba bano zibagoba zaako. Abali mu kyembuzi ekyo be bawa muzeetegereze babeere beetegereze ate baje ne bazigulayo. Nabadde ndaba bano nga bayitayo ne bazigula. Anti kakati ekyo kiva ku ki nti oli gw'okitwalidde si kyayagala talina budde bwakyo gw'okimuwadde bifo kye embuzi 16 mu kifo kya miliyoni 12 mwaddeyo akabuzi kamu ka mitwalo 4 nojja nokamugulako. Bwekityo bwe batyo bakola kyomuwadde singa bassaawo empuliziganya. Abantu bano bagamba nti ffe wano we tuli twagala kino na kino mutukolere kino mutusimire amazzi tufukirire ebirime byaffe. Kwa saidi za Karamoja eyo ettaka lyayo likyali ddungi tebalitemangako wadde enkumbi. Kakati sokolindeko yesabu awo soko yimidde mukko kyo kinawulidde ekyamabaati ne bafulumya lisiti speaker parliament yali ni mubakwata ate sagala kwekwata naye alinga yabadde asimba mu minisita Karamoja nti buli muntu yeetikke omusalaba gwe. Kaakati nze nina kyensaba buli muntu yeetikka omusalaba gwe. Nina ekiteeso kyenjagala mwampereza ka WhatsApp ne bwe nakasoma nti munteereddeyo amabaati n'endagira mugagabira amasomero. Kaakati tuyina enkola ey'ekifere gye nkugambye esusse. Kati olaba be baweereza sipiika amabaati nga tategedde. Kaakati tuyina abafere wano kankuleetere ekya poliisi wano. Abafere eno nga si ba poliisi. Omuntu ayinza okujjawo n'agamba nti ensonga ziriuda ku CPS kati gwogenda kusigala wano ku madaala ngende mmala okulaba abakulu. Yes babeera bamanya abasirikale. Kakati batayiminga waliwo badda ku madaala eyo n'atunula waliwo omukulu gw'ajja amumanyi. Making sure nti azze wano abuuza ku mukulu oli naawe ng'okola ki? Ng'olaba
gwe osigadde eno osigadde ku Buganda Road wano tojja gusigala eno afande muli mutya gyebalinga obuzi biki omusirikale musajja watu ye takimanyi kati omufere bwe ayinza n'ogana ne bayingira munda oli ne yeetola n'abeerako waayimirira oluvaayo nga kakati nno kyomanya okukola ku nsonga eyo yeetaaga bweki musajja watu omusirikale ne bamuliisa ssente z'atalidde naye ng'ono akikola mufere kati ne sipiika abaamuweereza amabaati ago be baani yagasaba bamuliisa amabaati kubanga munnaabwe bamumanyi abagatwale bagamanyi ekikulu nti yataddewo okunoonyereza n'asaba banoonyeze naye ate njagala banoonyeze mu kunoonyereza naye kino kiba kinoonyereza sipiika gatuuka gatya mukulu twaha okunoonyereza kwa paalamenti ya Uganda kulina gye kulaga kulina nedda tugende mpola kulina kye kugusa ne bakiteeka ku mmeeza ne kikolwako njagala ombulire abaagula emigangatika gy'ennyonyi waliwo wano omukulu baakuba n'endulu kakiiko kakosasaako omubbi wa Bank of Uganda bannaye tumulina tumumaze omunyweza mumulinda awo tumuleeta walabako omubbi wa Bank of Uganda kakati waliwo ebintu ebimalira bannayuganda obudde kino kiteeso kyange kyenjagala ababaka abali mu paalamenti oba abajja okujja paalamenti ya Uganda eteekwa okukyusa constitution ssemateeka njagala akyusibwe omuntu agenda okwesimba ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti asooka atulage ku by'obugagga by'alina ekibakikola babuuza bajja mu constituency ne batubuuzaako kati oliriza bakikola naye bwe babeera bafuluma bakiddamu kakati ebyo byonna wayingira paalamenti ng'olina miliyoni 2 kati olina buwumbi kati emyaka 5 sente zino nzijjeewa wali akikola kakati ssemateeka asaana akyuke ate n'emyaka egiyingira paalamenti nagyo girina okwongezebwa waggulu kubanga bwe tutunuulira kati era paalamenti eyo giraba tulina abasajja abakulu abategeera naye generation eriwo yababikka olwawo n'okulira bugamba nti gundi mubaka wa paalamenti akyaliyo nga bababikka teboogera bano bajja ne basaanikira ne baleeta omuyaga ne boogera kino ne boogera kiri nekikomekereza tolina kyofunye John Bukenya mu bantu bano abakoze kati tunulira list eyafulumye y'abantu abagabanyi mulimu ow'emyaka 2 naye okugabana kwekuluwa kwemuyita okugabana abantu abo bofuna list anti kati bofuna list kati kuli ayomba okujjako ayomba gojjamu mukulu twa ayomba gojjamu list eba yakugabana anti kiri bwe kiti abantu abo aboogerwako ebintu ebiva mu ofiisi ya prime minister amabaati ge nalabyeko twagala ababaka abo tebayinza okubanga nabo baasaba constituency zaabwe nga zeetaaga amabaati naye nga anti tutunuulira lisiti ku bantu abo aboogerwako ddala kukyaliko asula mu buyombo obwo oba kuliko ayina era bwagafuna agatwala ku biyumba bya nsolo abamu si balunzi si buli mubaka nti mulunzi wabeerewo okwongera okunoonyereza naye twetaaga okumanya ddala amabaati ago agaalina okugenda mu constituency bweti oba mu district babasanga bagatunda bwe bagatunda lwaki tebakwatibwa kubanga ebintu bino byetaaga okwetegereza nti ate ababirimu bennyini kizibu nnyo okunoonyereza nti oli muli wa nguzi omanyiddwa wa lwatu nti ate ogenda kunoonyereza nguzi kati okwo okunoonyereza njagala bakujja mu paalamenti bakuteeke mu basajja twalina wano abasajja abaali banoonyereza bannamagye waliwo munnamagye kati oba ali ludda asemanyina gyali eyali owa Wembule yanoonyereza ku Wembule Kakoza Mutale yali Kakoza Mutale Jeno Kayanja eri Kayanja
bamuwe okunoonyereza amabaati ago olabe bataafuke mu mpale bakimuwe nti ssebo tukuwadde okunoonyereza kubabba amabaati. Jeno Kayanja yanoonyereza n'akwata ababbi abalina n'emmundu ezisobola okuwamba gavumenti. Towakana kati biteke mu context bweti. Kayanja asobola okutiisa. Kayanja asobola okujja mu byambalo n'atiisa. Naye kasita quote me well. Kasita bamala omulaba nti at the end of the day agenda kukola ki abatatiisa. Kubanga tulabyeko kubanoonyereza nga bayambala nga Kayanja. State House and corruption eyambala nga Kayanja. Ebbanga lyemaze wano kyesobola okukola ekyamaanyi kuga nti John Bukenya bakutwale mu kkooti nekutwala mu kkooti mukulu twa naye Kayanja luli yali akola omanyi lwaki yali akola nga bamugamba nti ekamwoca waliwo omuvubuka bwati ne bwati ne bwati najja n'agumbawo n'ateeka emmotoka zaabwe omuvubuka abaafubutuka yeeri papapapapa kakati nno ng'abakubirawo kati nkulaga kati oyo yali akola kati nkulaga kyekisaana mu ggwanga lyaffe era olina omusajja ebimu nali sikkiriziganya naye basajja mivule naye wamukyaza wano n'akola statement eyali kiriya esaana n'okuteeka kuba n'abasiyazi bamala okusingisa omusango State Square obeere ekyokulabirako nti etteeka likutte e Uganda tetukikkiriza firing squad kubanga ensi we tunaagikwasa emirembe gw'omanyi ku bisinza okwonoona eggwanga lino obimanyi buno obukiiko obwajja wano musimanya kakiiko ka ddembe ly'abuntu kakoze kinene nnyo okunafuya bannayuganda okubakyamya omuntu ajjayo nakutegeeza asobola okuyimirira wano mu kasonda wano n'afuuyisaawo nojja n'omukuba lwaki ofuuyisiza mu studio ne bakwata gwe ne bakuggalira kati akakiiko ne kavaayo anti mwali temumulaze wasobola kwetereereza yensonga lwaki yakozesa awantu awo naye temwandi mukubye ke kakiiko k'eddembe ly'omuntu bukoze kinene nnyo okwonoona bannayuganda oli omusanga gamba ati nze nina eddembe lyange ate ono ŋŋamba ki kakoze kinene nnyo okukyamya bannayuganda so ensi erina okuddamu amateeka mu bulumi mukulu twaha ensi yaffe mwagala nedda statement ezo wenziwulira ensi yaffe mwagala gitambuliza ku mukono gwa kyuma omukono ogw'ekyuma eddembe liveewo kati njagala okukutegeeza omukono ogw'ekyuma gwetaagisa studio zetutambuliramu omusajja ayimirirako n'agamba nti oyo Museveni oyo nakyemalira dictator gwani avulunga omukulembeze w'eggwanga abantu tujja bazaamu discipline eggwanga lisaanaliddemu discipline naye abantu tebalina mpisa kyetaaga etteeka eriruma etteeka likulume omanye nti kati bwe babiri basatu bwe babeera kyokulabirako likomawo mulayini otherwise eggwanga litabuse lwa ddembe lye twafuna lye twaleeta nti buli muntu alikozesezza bubwe teriyalumirirwa kiki ekiyinza okukolebwa okukendeeza mu kwonoona ensimbi z'omuwoomusolo bwebali nnyo okukendeeza zino zaabuze zino zaaliiriddwa kaakati ebimu ku biina naddala kati okuva lwe twafuna crisis eno eya economy ensi yonna gavumenti erina okutandika okukola adjustment mu nsaasaanya yaayo yakitandise teri kutambula lugendo teri ababadde batambula tebakyatambula okutako president yekka n'omumyuka we yes kaakati ne speaker n'omumyuka we n'omugenzi n'omumyuka we si kyekyo kyokka tulina ministry wano nga ziringa 3 nga zifaanagana buli emu zirina bino ebyaba sema executive director biki ebyo birina okuvaawo
anti birina okuvaawo. Executive director afuna omusaala, ayina ensako, ayina buli kimu, naye nga kalika executive kadda bolinga director emirundi nga 8. Executive director kyekiki yandibadde kabere director kimala bamuyita chief oba mu ministry department ngekulibwa tulina ba idi wano sente ze batwala ababakuuma biki byaki ebyo. Nze mukulu twaha nebaza Katonda nagambye ntambulira mu kwebaza. Nze Katonda wange ye mukuumi wange yekka. Katonda wange ye mukuumi wange, kubanga olwaleero sinza kugamba nti neetaaga obukuumi. Abasajja we balumbira Jeno Katumba Wamala ne bamutunuzaamu ogubundu kati John Bukenya yaani lwaki seesiga nannyini buyinza n'abeera nga yasobola okunkuuma. Ebyo byonna byetaaga okukolamu adjustment. Tubeere n'embeera etatutiisa. Kati mukulu twaha waliwo ekintu kye njagala okubuulira. Olwaleero abantu babba, olina bba naye yeefuula wa kitalo kubanga alina ki emmundu. Naye kubamu akafaananyi enkyanga tokyali mu pozisoni ya mmundu eyo. Opisito otambula nabo obwerijja enkyanga tokayina naye nga kikwetaagisa okujja mu bantu ogenda kukola otya ate nga abantu babadde bakumanyi oyo munene bagundi mutereze. Era nasanyuka nnyo President alina statement gye yakola ng'abuulira abasajja be mweyise bulungi. Mweyise bulungi anti bali bakwata mundu bajja balamula kubanza abigamba nze mbirabyeko era mbirabye. Nyinza okuwaako emabega katono twalina omusajja mu biseera by'obote baali bamuyita Amos, Sergeant Amos ng'ali Makindi, omusajja wa bote, omusajja muwanvu bw'ati. Ku basajja abaavuganga emmotoka nga bw'owulya kati nti waliwo golf, waliwo drone, oli yavuganga zi Passat, zi golf, zi Jetta, naye nga musajja si mulungi. N'ensi yamukyukira bweti ne bamukuba mu kiwogo. Olaba bayita ewaabala omusajja gwe bayitanga balabye ekkubo wali omumanyi mu maaso mu maaso ga poliisi y'ekatwe y'ekibuye bwe baamukuba n'agwa. Owedde balabye ekkubo yali nannyini prayer palace ndowooza awo nga wakava mu Junction awo church eri awo kati walingawo ekiti kya muwogo bwe baamukubira n'agwa. Mweyise bulungi. Muganda wange gwe akwata emmundu ne weefuula ow'ekitalo enkya lujja kukyanga togirina ate ng'abantu bakulabye onookola otya. Kubanza entunuulya abavubuka obuvubuka buto bujja n'emmotoka ezo ezikwata abantu neyeekayisa kubanga akutte emmundu ennene n'alaba ng'ensi yagimazeeyo. Enkya Mukama Katonda ayinza okukugerera. Wanti yes, emirimu mugikole n'obukugu si kutiisatiisa. Kati bw'onooba otudde ku bodaboda nekuba mu kinyo okugulu nekutuka emundu eneeba ekyakugasa. Bangi tubalabye obadde weefuula wa kitalo. Mubeere abantu abatulugunyizibwa bantu bannammwe, bantu banno, abantu mubayise bulungi. Kirumanye enkya nga tokyalina w'oyita mukulu twahoye oyo amanyi otandika okubeera mu mbeera ekutulugunya bwetyo. Nze ntambula neebaza Mukama Katonda kubanga emirembe gyonna nkiyiseemu. Teri yayinza kugamba nti omusajja oyo yankola bw'ati. Era siina we situuka. Ebigambo bye byensembayo. Waliwo omukyala bamuyita Nagawa Beka Auto Parts ali bwayisaawo. Bw'obeera n'ekyuma kyoyagala kyonna mu kidduka kyo ajja kikuwa ku bbeeyi ate ennungi. Kalanga njagala okukubiriza abantu bange abaliraanye Naluvule Kanani Estate. Bannange muleme kubonyaabonya baana. Omwana n'omuzuukusa nsanze abaana ssaawa 11 nga nzija. Abaana bali mu mmotoka beebasi. Tulina essomero awo baliyita Kamoni liri mu estate ate lisomesa bulungi. Mweyambisa amasomero agabeetoolodde muleme kweteeka ku bibamenya.
okusoma kwa Uganda bwe munaakuzuula nti bizinensi mujja kukkakkana munoonye amasomero agatwala abaana mu maaso. Twanzege webaganiriza otambudde naffe olunaku olwali njaga kujjukiza nti bannaffe aba Finance Trust Bank bakulindiridde. Finance Trust Bank balina account ya halal. Genda Finance Trust Bank account yonna wona branch weeri obabuuze nti halal account yetya, babuuze eri account y'abasiraamu yetya, account eyo ekola etya. Bw'oteekako ssente n'oba otaddeko emitwalo 10 gy'osangako miliyoni 10 ky'osangako olw'omwaka oluvannyuma lw'emyezi 6 ssente z'otaddeko z'osangako. Kati ate ne bw'oba ozijjayo ssente eziriko zojjayo tebiri mugamba nti ate bajja kuncaginga ez'okujjayo. Tebakuterekera ne bakuggyako zaakutereka ate era tebakuggyirayo ne bakugamba nti ez'okujjayo ziruwa. Gye bayita halal account. Mugende mugulewo account eyo. Njaga kujjukiza nti omumanyi wa salaamu 2023 wagenda mu maaso n'ekyo jangu weewandiise ku Salaamu TV jangu ku NBS weewandiise ogende nti njaga kwewandiisa mu omumanyi wa salaamu. Weewangulire hijja, weewangulire emmotoka, weewangulire ettaka n'ebintu ebirala bingi ebyokuwangula. Batwala abayizi mubatwale mu Mariam High School. Babalindidde okwera nti muwandiisibwa abaana bonna abatetabana kudda mu masomero. Nabo bonna gy'olaba nti omwana gye bamusomeseza, omwana gye bamutwala okusoma alabika nti si walungi, mugyeyo mutwale ku Mariam High School abeere nti afuna okusoma okulungi era okutuukiridde. Nze twamukiibo olunaku lwaliro badde ne John Bukenya mukwano gwaffe munna Mukeeze yazze okwera nti atukyalyamuko twogedde ebintu bingi era bw'obeera nti otwegasseeko oluvannyuma osubiddwa bingi. Tukwatagane olunaku olw'enkya mubadde balabi balungi aba puroguramu eno Omukeeze y'olunaku olwaleero. Mubeere bulungi, Allah batukuumire. Mweraba.